Mbaniriza ku channel yaffe ya YouTube Living Agriculture kwosanga ebikwatagana n'obulimi n'obulunzi. Situnatandika kugenda mu bulimi naye kati essaawa eno tuli mu bulunzi bwa nkoko kye tuyita poultry farming. Enkoko zino mbagambamu ekintu kimu. Ku YouTube ogenda kufunamu ebintu bitaano. Ku channel yaffe yokka tewali walala wogenda kisanga nga bajja kubuulira ebika by'enkoko, tuzitandika tutya, tugema tutya, ndwadde ki ezisangibwa mu nkoko, tutabula tutya emmere y'enkoko, zirina kunywa kyenkana ki. Channel eriemu bagiyita Living Agriculture channel ku YouTube. So bw'onooba otuuse eyo ojja kubanga buli kimu kye weetaaga ogenda kiraba. Nabagambye nze Isa Luigare bakibinga eyakoowa okujjanjaba abantu n'ensalawo ngende nsoma obusawo bw'ebisolo bali batabani bange baagala kusigala eri mu bantu. So kati tusooka tutunuulira emmere essaawa eno, kubanga emmere eno abamu mugenda ne mulowooza nti kigambo mmere kyetaagisa nnyo okuddaawo nti ofuna obuzibu bwonna, naye ng'ate terina nnyo obuzibu bwayo nga gwandaba. Tuteekamu entabula y'emmere nga tutabula ku kusinziira ku bukulu bw'emmere nga bwe yandibadde. Tutya enkoko zino nga zikyali nto tugezaako nnyo okulaba nti tuziwa gye tuyita chick and duck. Tuli mu layers. Emmere esookerwako tugiyita chick and duck. Tugiwa okumala myezi 2 nga zirya. Bwe tuba tugimaliriza eyo chick and duck, bwe ziba ziwezezza 2 ne tukyusa, bwe tuba tukyusizza emmere ne tugenda ku growers mash. Gye tugenda mu maaso eyo ngenda kubawa formula bw'otabulamu chick and duck, then bw'otabulamu ne growers mash. Naye nga mu byonna kola ekintu kimu, sigala ku YouTube ku channel yaffe eno Living Agriculture mwolina okufunira buli bye weetaaga. Olw'ensonga twagala kutumbula mbeera ya bulunzi bw'ebisolo n'ebinyonyi n'obumyu, kuba abamu mutera okubuuza wala mubuuza Brian nga temwogera ku bumyu mwabulaba, kuba olw'ensonga nti akamyu si kisolo. Ekyo nedda njagala ekyo mukyawulo olwaleero. Naye bwe tugamba ebisolo tugamba ente, tugamba enkoko, tugamba embuzi n'embizzi. Emmere eno gye tuyita eya chick and duck tuwa enkoko, ng'enkoko ezo za lunaku lumu paka lwe ziweza emyezi 2. Emyezi 2 bwe giba nga giweddeyo ne tutabula. Bwe tuba tutabula emmere eno ne tugenda ku gye tuyita growers mash. Growers mash y'emmere gye tuwa enkoko wakati w'emyezi 2 paka lwe zitandika okubiika. Nsaba ndaba, nkiddamu nsaba ndaba. Bwe tugamba nti growers mash tulekera okuwa enkoko growers mash nga tumaze kulaba ku magi. Naye abamu enkoko bwe ziweza emyezi 4 you don't mind nti anti layers z'enkoko eziwezeza emyezi 4 bw'onoddira emmere eno enkoko zino nga tezinnaweza tezinnatandika kubiika n'oziwa emmere gye bayita layers mash, 1 ojja zikako okubiika nga tezinnatuuka, 2 ziyinza okukeerewa okubiika. Tugamba nti 5% ku nkoko z'olina bwe ziba nga zitandise okubiika there and then kitegeeza nti kyusa emmere. Kati layers mash yeyo emmere gye tuwa enkoko zaffe ezitandise okubiika. Tukyusa emmere eno nga tumaze okukakasa nti 5% ku nkoko ze tuyina zitandise okubiika. Kiki kye beetaaga? Now enkoko zino ze tulaba zirimu ebika, layers zirimu ebika bingi. Waliwo ekika kye tuyita ekya Isa ISA, ne wabeerawo ekika kye tuyita ekya Bovine Brown, ne tubeeramu n'ekya Silver, ne tubeeramu n'eza Black. Naye kati zino
gwe enkoko zo z'oba ogenda okulunda njagala okakasa nti enkoko z'olunda zeezo. Kati eno eyo andaba enkoko enedduka eyo yenkoko gye tuyita eya saso. Ekula yiino ekula bulungi egejja, oli n'agenda okugisala ate zibiika. Kuba eri abagamba mbu ate nze ekika kya saso sikimanyi kyekyo. Ekula bulungi egejja bulungi nebanga esobola okutuwa kiki kye twetaaga. So tunoonya omulunzi gwali nti obwongo bwo bukutadde ku channel eno. Mulimu atannamanya tuli ku channel ki Living Agriculture, kutwagala okusomeseza buli eyandibadde ayagala ogibeerako, n'omanya ekika ky'enkoko, n'omanya ofunamu otya, n'omanya oliisa otya, kubanga twagala omulunzi abeere omulunzi nga kyakola nga akifunamu. Kati abamu bayinza okubuuza nti ate kino ki? Wano abakyala bano tubateekerateekera we bagenda okubiikira, kuba zino tugambye nti tuli mu layers. Bino bye bibiikiro. Eyagala okubiika bw'eba tegenze wansi wano erina okugenda wano. Lwaki tubikkako kano? Nti bamanyi okwagala okubeera waggulu awo bwe baba balidde emmere yaabwe ne bagikkuta. So omulabi nziramu okwaniriza, weebale kwagala Living Agriculture. Mwofunira ki kye weetaaga bwe tuba twetaaga kuyiga kulunda. Eno drinka tugiteekamu mazzi. Enkoko zino okubiika amajinga malungi ziteekeddwa okuba nga zinywa amazzi agazimala. Eno ya lita 10 oteekamu omulundi ogwo ne buziba. Eno gye bayita fida. Mwe tuteeka emmere bakulu bannaffe bano bawankoko ne babanga balya. Era enkoko eno bw'eba eridde emmere obulungi olukuta ng'ebivaako gwali eyo alunda. Kiki buzibu ki bw'oyina era buzibu ki bw'ofunye? Enkoko tuziwa omukwano tutya. Buli lw'obeera mu nkoko nga tozisamba tozikuba tteke. Mulimu abamu abalalu nemuyitako n'agiwujja ekigere bw'ogikuba tteke ejja kukyawa. Naye nze embeera nazo nenjogera nazo neneebuuzako gwe olwaleero olidde otya? Naye gwe iyo oyinza okubeera n'enkoko nga mu buntu honestly tesobola na kusembera wawooli. Yagala omulimu gw'okola, kyoyagala bw'onookiwa obudde kijja kusigala nga kikola muli bw'owulira kyoyagala. Enkoko eyo ogiraba eri awo, naye gwe oyinza okubeerawo ng'enkoko tesobola na kujja wooli. Naye ze eri mu kulya emmere gy'erya kasita eri emmere egimala, kitegeeza nti ejja kuwummula. Nsaba omuntu yenna waafa yenkana, tetusobola kulwanyisa bwavu nga tetulina projekiti gye tukola waka. Honestly speaking, ebiseera ebisinga obudde obusinga tubimala mu bintu bya kipumbaavu bya kisiru, n'osanga omuntu alimu amagezi ng'ali mu kwasama bwasami naye nga talina kyakola waka. Kati ffe y'ensonga lwaki tukulembeza abaana baffe ne tubalaga ki kye bateekeddwa okukola. Omwana bw'amanya nti ewaka balunda enkoko tajja kugwirana na magi gaasanze eyo, tajja genda ku mikolo kugwirana na nkoko. Gy'ayagala okulya agirya n'amagi gennyini agalya. Now bwe tuba nga tuli mu nkoko zaffe tugenderera nnyo okulaba nti tetuyiwaayiwa mazzi mu nnyumba z'enkoko, kuba buli lw'oliyiwa amazzi mu nnyumba ne mutoba ojja kuba oleesa endwadde nnyingi nnyo mu nkoko. Kijja kuba tekitukolera. Twagala kukekkereza. Tukekkereza tutya? Ng'enkoko zaffe nnyonjo, namu, zirya emmere ezimala, n'emmere gye zirya nga yeetabuddwa nga ggwe bwe wandyagadde okubeera. Oziraba zonna tezirina buzibu. Naye nga tubuuza lwaki abantu enkoko zibalema okulunda? 1, muzijjawa.
2 ndwadde kize muzuula 3 bw'oba toliiwo waliwo omulala asobola okuyambako. That's why tubagamba nti kinyuma nnyo omwana ewaka n'omuteekateeka kati nga mu luwummula beebawa emmere enkoko, beebawa emmere enkoko zaffe n'amazzi. Toyinza kumusanga ng'ali ku kyalo akuba miyembe oba akuba mbeekuulo. Era nze mbagamba gwe buli atulaba weeteeketeeke, ennamba z'essimu muziraba, weeteeketeeke obe nti bw'oba olina omwana eyenkana n'oli mutabani wange abaddemu omuto, okudda waggulu tugenda kubeeranga nabo mu luwummula. Tubasomese endabirira y'enkoko, tubasomese endwadde, tubasomese obubonero, tubasomese n'enzijanjaba. Kuba omwana ekyo bw'abanga akiyize kitegeeza tekikwetaagisa kunoonya isaawa gy'ali. Tuzimba ennyumba zino, omuntu waddemba okuzimba ennyumba nga bw'ayagala. Osobola okuzimbisa bulooka nga bw'ozirabye, osobola okuzimbisa amabaati, osobola okuzimbisa amakooko. Naye nga always nze mbagambamu ekintu kimu, abaana baffe tubafuule bannannyini pulojekiti ze tutambuliramu. Bw'onabanga omwana wo tomutadde mu kintu kikola, olunaku lw'onooba toliiwo kitegeeza buli kimu kijja gaana. So tuli ku Living Agriculture ku channel YouTube. Ginoonye bunoonya, tekikwetaagisa kugendawo oba wa, buli kimu ojja kifunanga bw'okyetaaga. Tugambye olwaleero tuli mu nkoko ez'amagi enzungu. Oli ajja kumbuuza ate endala, enkoko zino ez'amagi ziwangaala emyaka 2, naye ng'abamu emyaka 2 oyinza okulunda enkoko n'etakola kyoyagala, naye ng'obuzibu kwe buva wazijjawa, soosi yaazo. Ekyokubiri, ennyumba mwe zirundibwa eri etya. Ekyokusatu, zirya mmere yenkana ki. Ekyokuna, zinywa amazzi nga mayonjo. Ekyokutaano, zifuna empewo ezimala. Ekyo bw'oba tosobola kukikola, awo nkugambamu ekintu kimu, omulimu gw'obulunzi guveeko. Ky'oba okola bw'obanga tosobola kumanya nkoko zirina kulya zitya, nkoko zirina kunywa zitya, enkoko zibeera mu nnyumba yenkana ki. Tutunule ennyumba eno nga bwe mugiraba. Amazima amatuufu, tewali wabisi w'osanga. Tetulinaamu wonna wantu nti wabisi. Oyinza okwesanga nti mulimu amazzi, nedda. Tewaliwo wabisi wonna. Buli lw'olirunda enkoko yo nga yonna weewangaalira, tewali mazzi, si wabisi, enkoko tezigenda kulwala, nedda. Naye enkoko weenaabeera bwe wanaabanga wabisi, enkoko zijja kulwala ne ssente zikuggweko weetamu omulimu. Owoze enkoko zantama, naye ng'ekyakutamisa enkoko gwe mukyafu alwaza enkoko zo. Emmere kwe ziriira, abamu mugenda ne mulunda enkoko zammwe naye ng'obutiba mwe ziriira mujjudde obukuta. Kiba kitegeeza nti kyokola kiba tekiriiyo. Ne weesanga n'amazzi gennyini nga gonna makyafu mazibu, kati olwo ky'oba okola kiba tekiriiyo. Mbagamba ate era nkyabagamba, tufube nnyo okulaba nga omulimu gwaffe tugwagala, abaana baffe tubaagazisa kiki ekyokukola, bwe tunaabateekamu tubaagazisa emirimu, ojja kwesanga nga buli kimu tukitambulanga bwe kiri. So njagala tulabe embeera mwe tutambulira, tulabe kiki ekigenda mu maaso, kubanga nze teri kisinga kunnuma nga kuba na mwana waka naye nga talina kyasobola kukola, nedda. Ebyo nze binnyiiza. N'obeera n'omwana ewaka naye nga talina kyasobola kukola, ekyo kinnyiiza. Drink eno nga bw'ogiraba asobola ogissaamu amazzi oyo, naye nga si ye muntu ali awo omukulu tu. N'akatiba kano osobola okuba nti okakwata okuteekamu n'emmere kyetaagisa ki.
kuba okukwatamu obukwasi bwoti nobanga osobola okumanya kati naye asobola okwawulira nti emmere eri muno nnungi oba si nnungi. Kubanga buli lwoliteekateeka omwana wo omulimu nobanga ogumuyigiriza ogwokukola buli kimu kiba kigenda twangwira. Genda okwata eri. Njagala buli kyoba okola kyonna obe nga okikola nga bw'otambula. Nabagambye tuli ku YouTube Living Agriculture. Kati wano tusobola okumanya ne bw'omulabanga bw'ali asobola okumanya enkoko nti eno yalidde oba tennalya. Kuba kati wano omuntu omanyi otya kati neeno yennyini bw'oba ogitunuulidde enkoko ze mulabanga zeetakula zeebojjabojja ekituufu kiba kitegeeza nti keberako okwolabe mu byoya byazo mulimu obuloolo oba temuli. Then bw'ogikebera n'olabanga temuliimu buloolo kiba kitegeeza nti eyo eba teyina buzibu. Layers zino ze mulaba wano amazima amatuufu tezinnatandika kubiika, naye saawa yonna ffe tuba mu kintu gweyo gy'okaayanira nti ate simanye enkoko simanye zitulemye. Enkoko tezisobola kulema, nedda. Tuyina enywesa y'amazzi ya mirundi 3. Tulina eya drinkers, tulina eya nipo, tulina n'ey'ebidomola. Kati gwe osobola okuŋŋamba nti ogenda kukozesa drinkers ziri ze twasoose okulaba, oba osobola okukwata ekidomola nga kino n'okiteekamu amazzi eno n'eno, eziri eno zinywera eno n'endala ne zinywera eno. Kuba tosobola kuŋŋamba nti ekidomola bakiseera, amazzi g'oteekamu oteekamu omulundi gumu. Enkoko zino zonna z'olaba twagala omuntu ali nti ku YouTube obeerako. Obudde bwo bw'obeera ku YouTube nze nandirowoozezza nti obaako ne kyoyiga okusinga okupositingako ebimu ng'ate oluusi tebikugatta. Buli lw'olibeera ku TV ng'eno kiba kitegeeza nti baako ne kyoyiga ekikwongerako. Naye bw'oba tolina kyoyiga kwongerako ojja kwesanga nga tojja kumalako. Nze mbasuubiza omulamwa gwaffe kusomesa gwatulaba kiki kye weetaaga okumanya mu kulunda, kiki ekibadde kikutawaanya mu kulunda, era buzibu ki bwe weetaaga okwongeramu mu kulunda. Omu obeera ewaka naye nga newaka olina mukulu munno. Gino emirimu gye twetaaga okuba nti tuteekateeka. Ne zino sente abamu ze mugenda ne musaba, saba sente ogiteeke mu nkoko, tegenda kukusala, tujja kuba tutambula. Omulimu ogw'enkoko gwe mulimu bw'oba ogutegedde ogusobola okubeezaawo. Omulimu ogw'enkoko bw'oba ogutegedde gwe mulimu ogutagenda kumalako mirembe. Naye ekisinga okutamya abantu okulunda kwe kugenda mu kintu nga tokitegedde, tomanyi ndwadde, tomanyi ntabula ya mmere, tomanyi tugema tutya, tomanyi tujjanjaba tutya. Mbagambyemu nti abaana abo boolaba, abo bo tetukyatwetaagisa nti ate ogenda kunoonya musawo. Waaki? Kuba buli kimu bakimanyi. Naye omwana wa myaka 6 akugambye ye asobola okugema n'okujjanjaba, naye nga weesanga ng'omuntu omukulu ekyo takisobola. Buli lw'olibeeraawo ng'omwana wo tomuteeseteese kikyateekeddwa kukola, mbasaasira essaawa eddako mujja kusigala nga mukaayana nabo. Tubagambye tulinamu layers ze zisinga zonna. Kati ziri ze mwalabye zisasu, ezo zo zirimu bubeezi kuba twaziteekamu n'omuntu asobola okuba nga asobola okulaba. Twagala bulunzi. Fuba nnyo okulaba ng'emmere gy'owa enkoko zo yeyo entuufu ku siteegi yaayo. Bw'oba otabula emmere, nabagambye nti emmere eno gye mulaba eno mulimu brokeni. Oli ajja kumbuuza brokeni kye ki? Tukuba kasooli
ne tuteekamu akalungo, ebitabula emmere, kasooli, akalungo, kalisyamu n'omunnyo. Eyo y'entandikwa yaayo. Naye ate bwe ziba nga zitandise okubiika, tulina ke twongeramu ate ne zitasavuwala nnyo tusaatawalako. Kuba twagala omuntu omulimi. Omwambuuzi omulimi yeki? Omuntu omulimi y'oyo akola byonna ebimubeezaawo nga bigattamu n'obulunzi. Obukuta obuva muno mu nnyumba muno ate bwe tuteeka mu nnimiro ye fertilizer, tekikwetaagisa genda gula bizimusa bizungu. No, ono kalimbwe ali mu bukuta muno gwe tutwala mu nnimiro n'okungula kasooli ng'oli akugamba banemwe mukikola mutya? Nti anti ffe tulunda. Mugende mwewole ssente. Awo mulina genda waba chairperson, ogende wa chairman n'omugamba njagala kulunda naye njagala yakakadde. Naye teweewola ssente nga tonnateekateeka w'ogenda kukola. Kyogenda okusingayo bajja kitwala. Sooka obeere n'ennyumba omanye njagala kulunda. Ate bwe tuba tulunda enkoko tube n'ebigendererwa. Tulina ebika by'enkoko 6. Tulina eŋŋanda ze tuyita ennansi. Ne tubeera ne layers ze tulimu kati ze mugamba nti zibiika magi. Ne tubeera ne saso ze mulabye nazo, ezo nazo zibiika. Ne tubeera ne croilers, ezo zibanga ŋŋanda. Ne tubeera ne rainbow, nazo zibanga layers naye nga nabo bimyufu. Ne broilers ze mugamba nti za nnyama. Kaakati eyo ennyama naye ebiika. Kubanga oli ayinza okwebuuza kati sooka otunuulire ekikoko kino, honestly speaking, gwakirina oba atakirina nga wandikyagadde. Eno eri mu kilo ezitaka wansi wa kilo 5 yesaso. Eno teka wansi wa 5 naye nga tennaweza na myezi 5. Eyo gy'olaba. Era omuntu okubanga ogisitula agisitula nga naye mwennyini amanyi nti benkana. Naye kati gweowuwo sooka ombuulire asobola okubeera mu nkoko ng'ezo. Era kati amanyi eryaki, erye yenkana ki, enywa amazzi genkana ki. Kuba toyinza na kumusanga ng'alwanagana nayo. Nedda, olw'ensonga zimumanyi ate naye azaagala. Kati gwe bw'obanga omwana wo toyagala kumufuula kikyali, then kiba kitegeeza gwe ebyobulimi buveeko. Awo tujja kubanga tukita. Enkoko tulunda ebika by'enkoko 6. Eyo oyo omuyaayo oyo akaayana, oyo gwe tuyita saso. Mukulu munaye gwabadde asitudde. Zino endala zino layers naye kumpi zifaanagana. Ne tubeera ne broilers ze mugamba nti za nnyama enjeru. Ne tubeera ne croiler ezifaanagana n'eŋŋanda. Ne tubeera ne rainbow nazo zibiika. Ne tubeera ne ezo z'owuliranga croiler, saso, rainbow, ennansi ne layers. Bwe tunaaba tulunze enkoko tugenda kuva mu bwavu. Emmere tugitabula nga tutabula mu ntabula za mirundi 3. Tutabula maize brand oba broken maize, ne tuteekamu kaakasooli ka broken, ne tuteekamu obusonko, ne tuteekamu mukene, ne tuteekamu premix, ne tuteekamu n'omunnyo. Eyo ye formula y'enkoko zo. Endala tukuba broken maize ne tuteekamu ka concentrate. Concentrate ke kalungo ke tumanyi ng'akazungu, naye ate kambagambe ekyobwewusa. Concentrate bamukola mu bijanjaalo bye bayita mukuna, agaganene ageeru. By'obisiikako n'obikuba n'otabula mu mmere y'enkoko zo, weetaagamu kalisyamu na munnyo, ebirala togattamu. Ebika bya concentrate bingi. Waliwo Jubairi, waliwo Kafika, waliwo Hendrix, waliwo Wafi, waliwo New Science n'ebirala
oba Nuvita oba ebya Yuga Kiiki oba ebya Biyinzika oba Mutima, whichever it may be, naye ekizibu kiri eki w'ekirungo w'okigula. Kuba ebisinga ebimu nze njagala saagala bagamba nnyo bibasanyusa, ebimu babicupula noowe enkoko zo ezandibadde zibiika ne zitabiika, noowe enkoko zo ezibadde zikula ne zitakula olw'ensonga nti tomanyi kirungo w'okiguze. This is the high time baako ky'osobola okukola naye nga mwennyini osobola okyekolera. Wembadizaayo emabega nti buli lw'obanga okola ekintu, do it as a family, oba mukyalawo oba baana bo naawe mwennyini. Mulimu abantu abali eyo nga bandaba naddala bw'obanga oli musajja. Lwaki mukyalawo tomuteekerawo pulojekiti y'enkoko? Odde wakanga naye alinawo omutwalo oguli mu nsawo. Abaana bo lwaki tobayigiriza kugema? Naye tugende ntwala abaana mu masomero. Amasomero ennaku zino kye galiko gasomesa baana kuyita, so si kubateekateeka. That's why bwe tugamba nti the lesson of agriculture oba subject ya agriculture, omwana bwazza omusango bamuwa nkumbi kugenda kulima as a punishment. Kati n'abeerawo ng'akimanyi nti kigambo nkumbi, it is a punishment. So ng'ate this is their role. Omwana ave buto ng'asobola okulunda, okumanya enkoko zaalunda ngenda zifunamu ki. Bwe naayiga okulunda enkoko gye bujja mu maaso eyo njagala kubeera ki. Webalunda enkoko kizibu omwana okumusanga ng'agwirana n'amagye, it is not there. Webalunda enkoko kizibu omwana okumusanga ng'alookalooka n'okulya enkoko, it is not there. Kuba ali used mu byo. Saagala oli ambuuze nti tuli ku ki? Tuli ku YouTube channel Africa Agriculture Living, kubanga twagala ky'oba oyize wano kisse mu nkola. Ky'oba okola wano njagala onkubira enkya oŋŋambe natandiseeko, naye challenge eri wano. Tusoose kulaba ennyumba yandifaananye etya, ne tulaba enkoko zifaanana zitya, ne tulaba abaana tusobola obbafuula part of the project. Kuba bw'onoddira omwana wo n'omuyigiriza ekyokukola, honestly omulimu agenda gwagala. Nazo ne bwaba nga tayinza kugamba nti ate enkoko njitya, it is not there. Abaana tubateeketeeke, so si kubateekerateekera. Bwe tuba nga tunaatambula, nsaba bye tugenda okuddamu tugenda kwebuuza, naye nga ne mu bye mugenda okumbuuza ebimu mugenda buuza batabani bange. Omubuuzo ogema ki, tugema ddi, era nandwadde ki. Ekyo kyo kyenjagala nti mu baana bano bwe tuba tubateekateeka tulina okubayigiriza endwadde, obubonero n'enzijanjaba. Bwe tunaakola ekyo tujja kuba tujja kumalako.